keno yebuzabuza waliwo bosanga nga bakozesa filters nono gwendi naye si wa filter ali kullo chechiru tewali kiriwo gamba gamba otya tasina kyengamba just kyengamba bale kuta mukwano gwaffe ku interview yaffe nga tukyagerako n'omukyala amanyako g'okozesa ku TikTok n'agaddala nze bampita crusher 20 ku TikTok naye nga amanya gange agaddala nze Tasha nemba nga nzize wano okukiikirira mukwano gwaffe Dr. Cephco nze ebyabakyala sibimanyi nnyo kozi sibiriimu nnyo oba atwala okusalawo kuli gyali tetukusaba musalirawo kozi tetuli bamaama be tetuli baganda be just tuli mikwano gye so twali tumanyi this time round tugenda kujja batuzeemu kino na kino no naye ekirungi bamutadde tumulinze wano eno tumulabeko abasingadde bagambye muno muzze kwetega muddire bakyala bali mu bamenyewo olwokuba kati omwami bamutadde abazze okwetega ndowooza nabo gye bali naye nze nga nze crusher sizze kwetega nze nziza just kukiikirira mukwano gwange Dr. Cephco tugereko koku lwaki muvuma nnyo ku TikTok okulaba muno mufuna views si bonna nti bavuma actually TikTok bagyonoona nnyo TikTok nze najoininga mu 2019 yewe yali yakafuluma naye account yange yasooka ne bagibaaninga so this is a second account naye erina weetuuseeko siri nnyo wansi so okutwaliza wamu abavuma gye bali n'abatavuma gye tuli nga nze okola content ki nze nkola content wange kwetega sijja kulimba bagambye okwetega si kwetegera waneno ku kooti naye weetega wali eri noba nga onyumye onyirira omuntu n'akomentinga n'alikinga n'ajja n'akugamba of course olina okwemoola yambadde buli byonna kino kyonna kyekiri kwambala n'omutima kiki wali ofunye ku TikTok okujjako abasajja abakwana nedda abasajja abo saagala kozi nze followinga mikwano gyange followinga abanfollowinga ojja mu inbox yange ng'oyogera bekisula I block you there and then so the TikTok ongifunyeemu ezo actually TikTok tetusasula nti they come and pay us biki naye gifts zetufuna tusobola ozikyusamu nga ssente n'ozifuna n'oziteeka ku account yo nezikubeeramu olina omwami sina mwami olina boyfriend jali olina gwe weetegera no simulina sina gone tubuze muyete kimuyisa kitokulanga akola ku Facebook ku TikTok nga weetega nnyo ng'ate eri ebintu byo biragalaga buli omu nga takinaamu buzibu ekyo kozi mukunkwana yansanga era mbikola kwana kuva ku TikTok nedda bambi yansanga mbikola TikTok tagiriiko kozi tajagala soko mutumireko mweze n'obugambo in case nga leka interview kana tumidde wenna wemmanyi tumidde abantu nga banja jajjogera nedda tanswaza naye ng'erinnya siryogera initial erinnya leteso erinnya gyali emmanyi nedda nti S Smith no sigenda kumwogera linnya akwasa ensonyi tankwasa nsonyi mweze obugambo nga busatu obuwooma nkwagala nnyo wenna ali eyo ng'omanyi gwe ayagala Tasha nkwagala nnyo obasaamingidde abo bonna n'ekisolo kitutte bonna byonna kale tweyanza nnyo Tasha akaviiri nedda temukwogerako eyo tuve sigenda nedda mukwano kange okasanze ku mutwe gwa Nina Rose muyimbi kigosinga okwegomba Eddie Kenzo my papa weteze onogenda mu Eddie Kenzo mateeka team Eddie Kenzo kale tugere ku byoyambadde bannange nawe bya bulijjo buli omu asobola obyambala kiringa kya mmeka ekyo kyavudde mu nsi sigenda byogerako ebyo mukwano sigenda nokola otya okuba nga onyirira bwoti tekirina buzibu nedda wemaze kale tubagala nnyo amanya nze King Smith wano ku kooti ngezako balaga embeera nga bwegenda mu maaso okulaba muno omuganda waffe naddala muganda ba TikTok amanyiddwa nga Dr. Cephco amaze okuba nga aweebwa bail amasanyu mangi buli TikTok yenna yenna waali era tujja kuba twongera obatuusaako ebirala ebigenda mu maaso wano wenyini ku Celeb Jazz nga bw'ekyo yenze oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.